nsaba Bobi Wine alekerawo okutambula n'eggaali. Bobi Wine yatuukira ku mazzi. Okivudde waggulu. Okivanga waggulu n'okka wansi. Yatuukira ku mazzi. Naye nakulabira ate eggaali erina ekintu kyekola baba ku misinde. Badduka buddusi. Abantu nga 40 bwe bayingira VIP. Abantu 40 wayita ebbanga ya ddakiika nga 3 ngenda okulengera nga VIP eyiika. Kale bantu batono nnyo abasobola okutegeera mwami Edison kyali mu kuyisaawo bakyali mu kuvuga essaawa eno. Kino ekintu kigattira ddala butereevu ku butambi Uganda Police bwefulumya ennaku zino obw'okumukumu. Omuzungu abadde atambula emuyengo obudde obw'ekiro, omubbi n'amuva emabega n'amukuba era n'amunyagululako byonna by'abadde nabyo. Omukyala abadde ava okukola obudde obw'akawungeezi, omubbi n'amuva emabega n'amusala lawunda keeki n'amunyagululako akasawo omubadde buli kimu ekiki. Omanyi poliisi ya Uganda eno yeetaagamu okwegendereza naddala ng'ekoze ekintu ekituufu ekiteekeddwa okukolebwa. Singa oliraba Uganda Police ng'ekoze ekituufu ekisooka, n'ekola ekituufu ekyokubiri nga kifaanana ekyasoose, n'ekola ekituufu ekyokusatu nga kifaanana ekyabadde ekyokubiri, n'ekola ekituufu ekyokuna nga kifaanana ekyabadde ekyokusatu, muganda wange sooka ottemu ku bigere otandike okweraliikiriramu. Kubanga poliisi yaffe ey'e Uganda eringa ng'omutamiivu w'oku kyalo. Omutamiivu w'oku kyalo bw'ava mu kirabo okunywa ng'atambula okudda ewaka, atambula awemula, atambula awoggana, era abatuuze olw'okuba nti babeera baamumanyiira, buli bawulira ng'akomyewo ng'awemula era ng'awoggana, beebikka bulungi ne bafuna n'otulo ne bakimanya nti enkya tewali mitawaana kubanga gwe twalirowoozezza nti ensolo zimuliiridde ebweru, tukitegedde nti atuuse bulungi awaka. Era ng'omutamiivu bw'awemula olwo abeera nnomo. Mwenna mugamba ng'ab'ekitundu oyo ye musajja waffe, era nga mu kuwemula kwe ne mu kwogera ebitajjansa ne mu kwogganira ekitundu obudde obw'ekiro, ye communication eri wakati wammwe n'omutamiivu oyo okukitegeera nti ali bulungi. Era omutamiivu oyo lwaliva mu kirabo n'atambula mukungujja okudda ewaka we mu kasirise, nga mpaawo omuntu yenna gwawe mudde oba gwawogganidde, mwenna mulikeera kusamba nsiko oba mulikeera kugenda ku nnyumba ye waasula mukebere oba yatuuse bulungi oba omutamiivu wammwe ow'oku kyalo mwali bulungi. Kwegamba nga ye bw'akola ekituufu ky'okukolebwa mwenna mwekanga. Omutamiivu waffe abadde ati simanyi ensolo zamulidde, simanya mulwadde. Bannanga abaana mugende mucekinge ku mutamiivu waffe Katooto mulabe oba gyali mulungi kubanga obudde obw'ekiro tetwamuwulidde ng'aleekaanira ekitundu. Nga ye lwakoze ekitajjansa lwe mugamba nti oyo ye musajja waffe era olwo abeera nnomo. Lwakoze ekyobujjegga lwe mwebuuza nti musajja waffe abadde atya. Kati ne Uganda Police ey'e Uganda oba poliisi ya Uganda buli lwekola ekintu ekituufu ate otyamu, ate weeraliikiriramu, kubanga poliisi eyaffe gye mmanyi tesindika n'etabuukira. Era bw'esanga akagurupu k'abasindika nga tennayambako kusindika esooka kubuuza, bw'enaayaka n'abuukira, era bw'aba teebuukire tesobola kukuyambako kusindika. Kakati Uganda Police gye tumanyi ekukulira ababbi, ekukulira abatemu, nga ne Sobi yakolanga nayo ng'ababbi b'omu kibuga abasinga bagamba bayina ew'abakulu gye balipootinga. Era singa olikubira ku omu ku bakulu mu poliisi nga waliwo ekintu kye kibuze e Kampala, omukulu mu poliisi ajja kubuuza kibulidde mu kitundu ki. Bw'onoomuwaayo z'omuwanga omubulidde n'ekitundu mwe kibulidde agenda kukizza kubanga abeera akirina, abeera amumanyi. Nkiddamu, aba agenda kukizza oyo ofisa gw'okubidde kubanga oyo abeera akirina, ebeera emumanyi. Naye wano nenja ngamba nga evunvubidde
ku nsonga eno eri mu kugenda mu maaso obutambi buli lunaku ng'etuweera kumukumu ng'ate mu kibuga Kampala mubaamu obunyaguluzi mu kiro kimu obusoba mu 30 era abantu abasoba mu 30 mu kibuga Kampala banyagululwako ebyabo obudde obw'ekiro n'obw'emisana bayinza n'okuweera 6 naye mu bonna ababbibwa nga ne mu b'omanyi mulimu ababbibwa lwaki bo tebafuna bwenkanya oba oyo eyabbiddwa gw'omumanyiiko omutegeerako lwaki mu b'omanyiiko ababbiddwa bo obutambi obwabwe tebufuluma biringa nga bino ebyokuwangula ssente vulumula ekyomboggo byalinga ku UTL simanya kyamuka Pepsi n'ebirala nga ffe betumanyi tebawangula naye nga buli kawungeezi bakuleetera omuwanguzi ku TV naye ng'ate mu bangi b'omanyi mulimu abayingira akazannyaako era bangi bagula bangi banywa soda wa Pepsi ne batakula chokolo era ne basindika obululu bwabwe ku nnamba ezaateebwawo naye lwaki mubawangula abaffe tebaliimu lwaki abawangula beebule n'abeebweya ng'ate era abo abawangula tewali ajja kujja kugambe nti mumanyi oba twasomanga naye oba tukola bwetuti ne bwetuti oba abengalira wano oba muvuzi wa boda we wati ne we wati oba akolera wano we wati ne we wati oba atunda manda lwaki guli gutyo kyekimu ne ku kigenda mu maaso olunaku olwaleero Uganda Police kyeri mu kukola nkimanyi bangi mwebuuza bino bigattirawa ne statement ya Uncle Eddie Sendi ayagala ebiyiika yabasuna zensenvula mpola mulemo kumpubwa kakati Uganda Police njagala okusooka okubeebaza olw'omulimu ettendo gwe mukola ennaku zino ogw'okukwata ababbi abatawera 110 mu kibuga Kampala naye njagadde tusooke tutambula empola era n'okwebuuza twebuuze kamera zino kwe mukwatira ababbi mu kibuga zaateekebwawo mwaka ki era incident ki eyazireetera okutongozebwa mu mwaka gwa 2017 ng'abaseddeekezi bazinze Andrew Felix Kaweesi ne bamusaanyaawo n'omukuumi we bweppo ne driver we mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yagenda ekkulambira okukungubaga yagamba embizzi zisse Kaweesi naye ndagidde ekibuga kyonna n'emiriraano kisimbibweko kamera ndabe embizzi zino gye zinadda munnange kyateekebwa mu nkola era tumwebaza kolo yakola ekintu ekyamagezi era ekyekitegeevu nga bateeka kamera ku nguudo naye okuva lwe bateeka kamera ku nguudo katugambe zaali zakkanga baana kubanga bantu bangi abalina kamera ku maka gaabwe naye nga tezikola naye nga bazikozesa mu ngeri bweti okukanga ababbi nti amaka gano gakuumibwa kamera era singa olisanga awaka w'omuntu nga waliwo akapande nti this premises is under CCTV camera zikyayinza okubeera nga tezikola kubanga alina kamera entuufu talina nsonga lwaki abeera atiisatiisa kakati okuva lwe baleeta kamera mu Uganda nga n'omulamu ogwazireetesa gwa kukanga batemu oba gwa kukwata batemu amasasi gabadde gagendanga mu maaso n'okuvuga ne weebuusa abatemu tebaasalako nga kamera zizze tebaatya namu nga kamera zizze kyokka n'abo abamaze okutemulwa tetufuna footage owaaba abatemudde either ng'abatemu baddiiringa n'abaateekawo kamera oba ng'abatemu batemulira baateekawo kamera kubanga okuva lwe zaagendawo kirumira yattibwa kamera tatuwanga footage naye nga yattibwa mu kifo mwe bakulaze nti mulimu kamera era ebigenda mu maaso mu ggwanga
biziraba bulungi oyo naayitaawo Abiriga n'afa mu mbeera y'emu nga yali ayambala yero omuwagizi wa Museveni lukulwe tebaatuleetera footage yenna avudde ku CCTV kamera kyokka nga baamuttira matugga okwetooloola ekibuga Kampala nayo waaliyo kamera looya waabwe ku intaneti Jjajja Ichuli n'afiira mu mutima gw'ekibuga Kyanja tebaaleetanga ku footage omusumba waabwe abakuutira endingidi najja n'agamba nti bankubye amasasi naye ye driver wange omukuumi wange era omukadde w'ekkanisa era ankubira engatta eddagala era houseboy w'ewaka afudde tebaleetanga footage essaawa eno bakulaga nti bafunvubidde balumye n'ogw'engulu mu kukwata ababbi b'omu kibuga nga basinziira ku footage kamera ku CCTV kamera footage avuddeko naye ng'ebifo by'ebimu omukolebwa ebikolobera ebyo footage n'afuluma by'ebifo by'ebimu emukolebwa obutemu obw'amasasi teweerabira nti gavumenti ya Museveni ku kikwatagana n'emmundu gy'etamanyiiko naye watabaawo kamera era ejja kuzuula nkiddamu gavumenti ya Museveni ku bikwatagana n'emmundu gy'etamanyiiko era ejja kufuna era ejja kuzuula kino nno kyagiwaliiza n'okuteekawo ekitongole kiramba ku mulembe okutali social media ku mulembe nga buli munnayuganda si munnamawulire ku mulembe okutaali simu ziriko kamera ku mulembe okutaali bikwata butambi bwa buli buddo oba buli ekigenda mu maaso Museveni n'agunjawo ekitongole baakiyitanga Operation Wembule ekyakulirwanga omusajja Kano by then Eri Kayanja nga mu kiseera kino Major General Kano Kayanja mu kiseera ekyo yafutiza ababbi ate nga kizibu okugamba nti ono bamuwaayiriza nga kasita bagamba nti tuze mu maka ago wallahi emmundu ebaamu kubanga tebajjanga bbira mupango baakimanya nti waliwo abalina okuba n'empalana mu bizinensi oba mu by'abakyala oba mu by'abasajja n'awaayiriza munne nti ono ayina emmundu ne bajja ne bakusaanyawo bbira mupango bano abasajja baakulondoolanga baakulinnyanga baamanyanga entambula zo era baagendanga okutuukako nga basooka ne bakunnyonnyola byonna mu buli ngeri n'okimanya nti bakimanyi olina emmundu era ne bakukwata era emmundu Museveni bwe yawulira nti ziwedde mu bannayuganda abatasaanidde kuba nazo babatali mu bitongole byakwerinda emmundu ezitali registered n'abantu oba abantu abatali registered kubeera na mmundu bwe yakimanya nti zibaweddemu n'ayimiriza Operation Wembule ekitegeeza nti kaakati emmundu zonna yazikomezzaawo mu sitowa kuba bangi battibwa abalala baalokoka era ebisumuluzo bya gate oba ebya sitowa omuli emmundu Museveni essaawa eno yabirina ku Museveni ati emmundu eyasobola okuyigga emmundu ng'ekibuga tekiriimu CCTV kamera oba ng'ensi teriimu CCTV kamera nga tewali muntu yenna alina simu kuliko kamera nga tewali muntu yenna asobola kukwata katambi konna ku mulembe guno nga waliwo kamera ne wabaawo obutemu bw'emmundu omulundi ogutali gumu ku Museveni ati emmundu atakkiriza muntu yenna kubeera na mmundu nga yagula CCTV kamera zize n'aziteeka ku nguudo obutemu ne buba mu kibuga Kampala CCTV kamera weetuuka Museveni n'ataluma na gwangulu kufuna baseddeekezi kati kkiriza oba gaana kubanga kikwatisa ababbi kyonna weekiri ate olwedde Uganda Police eyonoonyeemu byonoone mu kwagala okuzannya obuzannyo bwabo ng'ebuzannyira ku ffe nzijja ngenda kukulaga wekiggukira wabula eraze nti buli obutemu obugenda maaso mu kibuga babumanyi era abaatemula bonna baba bamanyi kakati kikkakasa ki nti Uganda Police kitegeeza bano abatemula bali abaavu bo bali banga basindikibwa Commander in Chief wa Armed Forces okutereeza ekibuga
oba okusaanyaawo be balowooza abasekeeterera gavumenti lw'omwe baamuttira Lungujja ne mutuuka ne ku mbeera ew'omusajja omudaali gwa Nalubaale mbu muzira nnyo yasaaba abadde basse Lwomwa. Kati Museveni gwe mmanyi nga yagula kamera ze n'aziteeka ku kibuga tasobola kugendera ku hiyasa era yali asooka kusaba footage batuweko ku footage ng'omwana oyo agoba abatta Lwomwa era ng'ayambalagana n'abatta Lwomwa. Oli omulala gwe bagamba poliisi gwe yakuba amasasi n'emusaanyaawo batuweeko ku footage oyo kubanga batulaze nti footage ku buli kigenda mu maaso mu nsi bamulina. Nkubuuzizza gwe abo b'owangaaliramu tebababbangako oba gwe wennyini tebakubbangako? Lwaki footage oyo yetafuluma? Lwaki bw'ogenda ku poliisi nti banzibye bakulikodingisa statement naye ate tebatuuka ku kya footage okusinziira ku wa we bakubbidde? Lwaki mu bonna ababbibwa tofunangamu wo agamba nti banzibye naye poliisi yazudde ababbi ng'ekozesa obutambi? CCTV kamera ezo omugaso gwazo gwali gwa kwanguyiza poliisi nange okunnyanguiriza okufuna obwenkanya nze akoleddwako ebikolobero nti we banziba essimu nga Uganda poliisi erina CCTV kamera automatically ngenda bugenzi officer banzibye essimu yange iPhone 13 Pro eri worth obukadde bwe buti ne bwe buti bagibbidde wano. Nsuubira Uganda poliisi okusinziira ku kamera zaayo erina kusooka kubuuza bakubbye essaawa mmeka neyingira mu control room naye gwe webuze lwaki ebyo tebiba? Lwaki we bakubba gwe ebyo tebiba? Then lwaki essaawa eno bakulaga nti kamera za Uganda poliisi zikola? Kamera za Uganda poliisi zaalikoze ng'emisango egitudde zaazikolako dda. Ogwayi kyuli gutudde kyogamba o CCTV kamera amasasi bwe gabaluka ng'ezibiriza. CCTV kamera tekwatagana maloboozi gali mu bibaluka. Fayiro ya Ichuli ekomyewa njogera ku bafudde nga CCTV kamera zimaze okujja. Fayiro ya Birige eyimiridde etya? Eya Kirumire eyimiridde etya? Yakawe sigenda kugibabanja kubanga ku ye yalinga Saddaaka kwe mwasinziira okutuleetera kamera. Eya Lwomwa eriwa? Eya Bujingo gwe baakubira ku baawala Katanga bw'agamba eri luddawa? Munkakasa mutya nti mufudde ku mulwadde w'ensalika nga temunnafa ku mulwadde wa kansa? Oba munkakasa mutya temusoose kujjanjaba kirwadde kitakwata ng'ate kiri contagious? Muganya okukijjanjaba kubanga ffenna tukimanyi nti ekirwadde ky'emmundu eri gavumenti eno kiri contagious. Gavumenti ya Uganda yatandika ddi okulumirirwa omutambuze nga tenneerumirirwa, ng'esobola okugaana okuteeka eddagala ly'omutambuze mu ddwaliro e Mulago esookewe full figure agivuma. Uganda poliisi kyemubala kye kino. Olaba statement eyo Edisend gy'asoose kukola ntemyemu katono naye baalombojjezza bingi. Bobi Wine alina eggaali bagya babba. Bobi Wine lekeraawo okutambula n'eggaali. Edi oli ku programu eyo nga ye gwaliko ng'omuntu ayogera ekijjensa abantu ne bawulira naga nti omusajja omukulu ono olaba ayogedde bw'atyo kuba weebrandinga ng'omuntu amala ensonga banno we balemeddwa waalibaawo ekinyuse. Naye kankubuulye Bobi Wine tatambula na ggaali. Bobi Wine atambula na bakuumi. Era mulekeraawo okulowalinga struggle yaffe
to the level of abayimbi, of abayaye. We are halfway government, nyongera okukibajjukiza. A leader of a halfway government, you expect him okumuvinga n'abantu babiri. Kakati ate kyo kyokoze ekyokundaga nti kikyamu kinkakira ddala okumwongerako security. Lwaki ekunyiiza eyo etakkulye eyo etakkozeeko kikolobero kyonna, wabula nti bayingidde bangi, atambula n'abantu bangi. Eyo si ggaali, eyo security y'omukulu akulembera halfway a government. Bakimanyi His Excellency Bobi Wine ono alokodde abantu bangi, akyusizza obulamu bw'abaana bangi. Buno obutambi bwonna bw'olaba obw'omuddiringana bugenda kutambulira ku magaali. Bagenda kupanga omuntu akole ekikolobero wakati mu kamera, era CCTV kamera footage zifulume. Omwana oyo bamulinkinge muba mukuffe. Nkiddamu. Omwana oyo bamulinkinge muba mukuffe. Era njagala weetegereze nnyo ggwe Munnayuganda. Waliwo bannaffe abagenda okusikibwa singa kino ekintu tetukyanguyire ne tukikuba. Uganda Police obutambi obwo bweri mu kufulumya erimba. Weewaawo kituufu kyekola naye erimba bino bipange. Kubanga omuntu bw'akola ekintu ekituufu gw'otamanyiridde mu kintu kituufu, sooka weekengeremu. Omukazi eyagaana okukufumbira okuva lwe wamuwasa, lwafumbye olw'Essande n'okomawo ng'emmere weerityamu okulya, mwalibeeramu obutwa. CCTV cameras ezo zajja mu mwaka gwa 2017. Bannayuganda bameka abaakabbibwa? Oba bubbisiini zimmeka ezaakaba mu kibuga Kampala? Tebakuleeterangako n'emu. Era tewali yali agenze ku poliisi kulipootinga kiki ekibbibwa. Ne bakirondoola mu ngeri eri digito. Bakirondoola mu ngeri eri analogo, mu ngeri y'okkukeereyo obyenenye, kubanga n'akasente wabadde wabawadde dda. Gwe muba omanyi nga temuli gwe babba n'afuna bwenkanya, oba gwe baakubbako nga tewafuna bwenkanya. Mu myaka 5 oba myaka 7 CCTV kamera zezo zimazeewo. Weebuze amaaso gaazo balenzizaaze ennaku zino lwe zikwata obulungi luli twalinanga bicupuli. Lwaki buli lunaku kati zikukwatirayo? Era bwe zibanga za kukwata lwaki zikuwaayo kamu? Bwe kyogaa mu kibuga Kampala mubaamu ekikolobero kimu. Mu buli kiro, open your eyes, open your mind. Basoldiers, amagye agakuuma omukulembeze oba gatambulira ku mukulembeze, mutandike okwebeereramu. Kino ekintu kirinkinga ku mmwe. Edisendi okubalangira eggaali etalina kye yamukolera ataali mutegesi, obuzibu bumuvaawa. Era obusungu abujjawa. Bali mu kukivuga nga bakirinkinga ku bigenda mu maaso mu Uganda Police n'obutambi bweri mu kufulumya. Kyokka nga gye kiggweera, kiggweera muba mukuffe. Watch out. Weetegereze. Nenga Edisendi gwe mu bizibu byonna biri mu ggwanga, mu bikyamu byonna ebigenda mu maaso mu Uganda, ne batta omuntu, ne bawamba omuntu, ne babuzaawo omuntu nga Rita Nabukenya kabanga lya poliisi yamutomerera wakati mu kamera. Ebyo byo temubyogerako. Era eyo footage tafuluma. Naye Edisendi kye yeeraliikiridde. Eggaali gwe atali mukwano gw'abafiki gwa Gaza alien skin, eggaali egenda kukusanga kubanga bimanya ab'amagaali
yeffe eggaali tubeera tutya connected ku ye omuntu ku level ya Bobi Wine eyo gy'alina bagiyita ggaali oba bagiyita security kubanga eggaali zitambula zisolooza zibba zikuba mpaayo omwana wa Bobi Wine yali akubbyeko oba yali abbye gumanyi mumpe yali akukubyeko oba yali akubye gumanyi kino kyokola Eddie bakiyita kuteekateeka oli mu kuteekateeka bantu ku kigenda okujja era omuzannyo guno nkiddamu guggweera nga lumu June mu kuggulawo ekisaawe kya Hamu nkiddamu olunaku lwe baggulawo ekisaawe kya Hamu Gaddafi sigala ewaka mwenna musigale ewaka muwa sigala ewaka Nuwa Mutwe sigala ewaka Eddie Mutwe sigala ewaka ani yenna sigala ewaka kubanga yonna gye banaakusanga bagenda kukwatirayo ano babadde babba ebintu mu kibuga awe waggweera omuzannyo mwe baagala okuyoolera abaana abangi kyokka mu bangi be baagala okuyoola bagenda kuyooleramu n'abaabwe abapange mu kuyooleramu n'abaabwe abapange nga bagenda baweesa obujulizi nti eno eggaali eri anda omuntu nga bamulinkinga ku National Unity Platform ku security y'omukulu mwebereremu era omuntu yenna ng'olimu enkyukakyuka oba ng'owagira change ng'onoogenda nga lumu mu kibuga ku kisaawe kya Hamu ne bw'oba olitambula bibyo bireke genda mu kyalo olabe bakadde bo baludde okukulabako genda ku ssomero okyalireko abaana bo ne bwetaabeera eviddi bannyonnyola abasomesa nti nina kye nneewala y'ensonga lwaki nziza okukyalira abaana naye ng'ate ekisinga obukulu sigala ewaka olwo olunaku lwe bagenda okutongoza okukwata abatambulira ku security y'omukulu nga babapaatiiseeko emisango nti babbi nze yeekolera itongo musiibe bulungi